Oluvannyuma Florence Nampijja kulekulira omulimu gwa BBS Telefina bwino wuunatandise okuvaayo nga baleeta ezimu ku nsonga munnange eziyinza okuba nga zamuleetedde okuba nti nno alekulira. Abamu bavuddeyo ne balyoka bagamba nti abadde aweebwa ssente ntono bw'abadde aweebwa emitwalo egiwerera ddala 5 okitegeera. Kati mbw ate we yakomawokko ne babeera nga ssente ze zisalibwa ne zidda ku mitwalo 4. Nga woli mu kulaba screenshot eyo oyinza okugamba nti munnange tuli mu kuba nti nate etutema mugambo. Ono omulala ye agambye nti nno essaawa yonna na Florence Nampijja yandibanga agenda mu mikolo. Mbu y'emu ku nsonga eyinza okuba nti no munnange yamuleetedde okuba nti nate omulimu ogwa BBS Telefina agusuulawo. Mu mawulire amalala endoza ekisinga okwawula abaana ba BBS ne BBS kibadde monetary terms kasente kabadde kasente bonna abasinga kabadde kasente omu waliwo ekyekibatisa it has been money. Nafunyeko olugambo olumu okuva munda olwalabye ekiwandiiko ndi munda mawulire ne obusemu nendandika obukuba nembabuuza banaye waagwana omukyala ekiwandiiko kye mutuweereza nga kiri so naked tetulabako kintu kyonna kyonna kitugamba mbu nno oba kino ne baŋŋamba no yafuna leave n'agenda wa mu leave ng'omuntu yenna afuna leave. Bw'aba ava mu leave yali mulwadde n'abakubira abakulu n'abagamba batange ndi mulwadde naye mba nihamunnyongereyokko akabanga nkole ki nterere mpone. Kati akabanga ke baamwongeramu agenda okudda ng'omusala bagutemye ng'avudde ku meza kakkana ng'akabanga ke bamwongeddemu good wano itabadde wano ye kati bamutema kiwato bamutema koota ne bamutema koota n'abagamba nti temujja kunzanyirako kyano yange ekola. Kati ne wano bwe kyabadde ne agenda okujja nga bamutemyeko ne bamugamba mbu nno ffe twakuwa liivu ekibadde ekirala mbu ekyobulwadde ekyo kibadde ku ggwe awo badde tokolera kampuni ezo sente tulino ziribadde mukwata temukwata. Kaakati abagamba nedda tekijja kusoboka bamugamba kyekyo ate nga akimanyi bulungi nnyo bwe baba bakugambye ekintu ekyo alabidde ne ku banna abalala nti buli omu abadde nti abadde amisingawo ku kintu ekimu nga bwe bakugamba nti bazitemye nga ne woba omisinze meeting sigamba nti tokoze naye ng'omisinze meeting gyobadde olina okubeeramu omusaala cwi. Mu mawulire amalala munnange oluvannyuma lwa Shiba Kalungi okuvaayo n'abeera ng'ate atulaga omwami we kaakati abatemi b'omugambo batandise okubeera nga bagamba Shiba yawunzika ayagadde musajja ali mu myaka 5 n'okusoba nti omusajja ono munnange aweza emyaka 5 ekitegeeza nti yayagala omusajja omukulu. Okitegedde nno mukwano nga woli mu kulaba screenshot eyo oyo no bwate waavuddeyo n'abeera nga agamba. Ate era bwe tweyongerayo munnange Eddie Kenzo si birungi eno bavuddeyo ne baleeta bwino bagambye nti no Eddie Kenzo mbu yakola obwenzi era ayina omwana ebweru eyo. Kale no oyinza okugamba nti munnange tuli mu kulimba katubeere nga tukuwa akatambi kano akasenga asidi. Nalabyeko akavidiyo nga Nyamutola alinganga ali olubuto. Tugenda kuza kwa maaru twatuza kwa maaru tubatuza ku bamuyitaani maama Skevia yani Kenzo omwana wa Kenzo omuto bamuyita Zara Zara omwana wa Nyamutolo bamuyita Zara linda ko senga asidi already Kenzo ne nguni balina omwana ni Nyamutolo bamuyita Zara ate owe California yani California mwana mulenzi mwana mukulu ye Xavier
Mukulu kubanga mwana wa COVID. That boy is like mwana wa yes. Mwana wa COVID, mwana wa struggle, mwana wa Hey, nyamutolo we akolera emikolo yali nakawere myezi nga naye mama wange omulungi, sister wange, chikwano kyange, Diale Lovely, mama wange Diale omulungi waffe Nyamutolo, okimanyiko nti munange daddy yasajjalatako oba tujje tukuwa olugamba. Omwana wa Phoebe munnanga akyagenda mu maaso n'okuba nti naayogeza abantu ebisongovu. Pressure avuddeyo n'abaako ateera byayogera ku mwana ono. Okitegeera kale naye katubeere nga mwana tukwa okugejja yenna naggwayo owooza mbu omwana omunene babeera agamba wamugagganyirira. Ate ekyasinze n'okunyiiza oyo Phoebe mukwano gwakiri ekikazi ekyayita mwana wa munembe afaanana ng'omutemu. Kati gwe Phoebe w'obanga oli mukwano gw'abali abayita abaana b'abalala abatemu olowooza ovaayo ewaabwe omwana wo bamuyita batya? Ndowooza babwatuka ne basekera we bati mu nkukutu olabye ekyana kye mukwano nakuwulira osapootinga oli omukazi yavuma omwana wa munne nti afaanana ng'omutemu naye olwalabye kuwuwo ne ŋŋamba ate sigambye nti omwana we afaanana ng'omutemu nedda naye nze omwana teyansanyusiza kyokka taata bwe ali very handsome naye Phoebe n'okakana ku mwana n'omulisa emmere omwana ajja kulwala childhood diabetes because anagenda atya kusomero n'abeera confident ffe twasomanga n'abaana abanene nga mubayita simolo buli kaseera mubeera mubasekerera ani afuye mu kiraasi nga musoma mwana omunene mmwe mulekeraawo okugeza abaana mulekeraawo a beautiful girl n'omulisa buli kiramu ndowooza buli weetolola omugamba jankolye omwana wo musalize weight. She's not okay. That weight is not okay for a young child. Gwe takiraba kati omwana n'abeera ty active okuzanya ne banne. Some of you are not good parents. Mumanyi okuzala but you're not good parents. Because what was that shit? Omwana zenamulayo nengamba what is going on here? Sometimes abaana bammwe tebasaana mu display. Okay? Abaana bammwe abamu bw'oba okimanyi nti omwana wo tasaana mu display tomuleeta mu display mujja kutujja emize. Okay? Mubakulize ewaka and when they grow up tujja kubaaniriza nga bakuze. Because mwagala ensi yonna yonna egambe nti tuyina empisa embi. Fe abamu tetusirika bamikwano. Ate obutasirika tekitegeeza nti tujja vuma omwana nedda naye tujja kwogera amazima. Abantu mulekerawo okuliisa abaana emmere ennyingi. Omwana n'omupakira akagaati n'omuwa noodles n'omuwa obuugi n'oteekako simanya ebyokulya ebiralalala ebitategereka kidonati. Omwana n'atukwa okugejja yenna naggwayo owooza mbu omwana omunene babeera agamba wamugagganyirira. Ensonga za Samantha munnange nazo tezinaba kuba nti nno ziggwa. Kakati senga Acid avuddeyo n'alyoka agamba nti Sheila Price yali yamusuubiza okuba nti nno amulogoba agenda kubassawo babeere nga bamuloga. Kakati mbw asooka akole ku nsonga za Samantha zibeere nga ziggwa then abeere nga amuddira. Katubeere ng'era tukuwa senga Acid. Okay. Badiale muli mukiyaba mikwano kyabula akuta akomba wadde akittawa mweno. Ninawo akalowoozo nti sitaani bwe yagenda okukema yakusanga yoli mu mbeera ki. Bannange bayinza okuloga tetuganye naye tukkirize ffenna nti amidisiti eddogo lye baloga Samansa oba amidisiti Ice oba amidisiti kyonna ekisumbuwa Samansa birungi naye ng'omuntu she's such an arrogant bitch si mwangu. Omanyi omuntu ayinza okubeera ng'ayina embeera gy'ayitamu nga tugiraba naye era empisa embi omwepanka omwemanyo arrogance and pride nabyo era ne tubinootinga nti amidst everything tusooke tusabire Samansa nga tannawona lumanyomanyo aveemu amalala aveemu obunyoomi aveemu okwatikanga ekirere mumusabire nnyo naye nga abalogo mbooko apu kuno
abetenda okuloga sinnakindi waliwo yansuubiza okunsitukira okugenda e Tanzania namulabya interviewinga Samansa lwaki tokolera abannayuganda n'abaana mba Samansa n'omutambulira n'omuwonya eddogo mumwagalako nga ali bwatyo mujjako interview kati buli muntu wajja mu media n'ayogera oba weekozeeko statement eyiyo nga ggwe oba weetadde obulungi mu ange entuufu ku scene of crime woowulira w'oyagala okuba naye ate kisobola okubeera challenged mu ngeri endala ne bwe kiba ng'olina omuntu gwe wakozesa n'akurepresenting nga n'ayogera osobola okubaako ebimu by'okola kibyeweegaana ne weedefending okitegeera so kati Brian mu mbeera mwe yabadde era ojja kumaliriza nga byonna bye yayogedde abantu bapiikize interest mu kantu kamu yakubidde emmeeza n'ayiwa ebintu byonna ng'ayita kasuku okitegedde so kakitegeeza abadde tali mu state nnungi yakubanga akola ki ng'ayogera kati olwaleero bano bonna mikwano gye nga balamiti tebayinza okumuyamba kwe kumugamba asooka abe asirikeko kaseera kano bo at least bayiye engeri basobola okugenda okukola kyonna kyebateekeddwa okukola naye yakola eki naye yasirike naye okusinziira ku ngeri gye tulabamu ebintu kirabika teri agenda kimugamba ekyo okitegedde so kati eyo ensobi ebaddengawo ne tujja ne tugyogerako famire ennene bwe ziri wano naddala kati famire ezisinga okuba enzibu ze famire ziri mu ndongo nti ngeri eddala ng'obalaba nga bamaanyi naye nga buli ekituuka ku public relations bakola ki bookya okitegeera ekitwaba kye balina okugendera kimu nze nkiyiga nakiyiga mu ngeri nkalubo naye nakiyiga waliwo enjawulo wakati w'okwagala n'okwetaaga okitegeera abantu abasinga be tuyina abafunyemu ku mannya abafunyemu ku ssente balina abantu ng'abantu abo babeetaaga naye nga bo balowooza babaagala omuntu akwetaaga obwetaazi tasobola kugamba ku nsobi yo tasobola kuzibira maaso n'omuludde n'ogumu kuba ye tyaba yeetaaga okuyisaawo ekyamuleeta abakikola ki abakyagala kyobola naye babeera mu bizibu era tebababeereramu kate ne bakolima nti nadde mu bizibu ne batakola ki ne batabeerawo oli yajja ng'alina kyakwetaagako akwetaagako mutwala mu bbala kumuwa ssente mugulira mmotoka kati ofunye ebizibu tolina ssente aba akwagaza ki okitegeera kati abantu bano nga bakwetaaga bwetaazi buli kyokola bagenda kugamba bugambi tukola ki genda mu maaso okitegeera so nze njakuga ekintu kimu nga bwe tuleka poliisi ekola omulimu gwayo yabadde ensobi Brian White okuvayo yeeyogerere era bw'aba mugezi n'abamuliraanye nga bamufaako kaseera kano asooka akireke waliwo akaseera wootuuka nga buli kyoyogera kikuddira ng'olina kusooka n'okwatamu so kati buli kyagenda okwogera kigenda kumuddira kigenda koolinga ku interrogations endala kigenda kuleeta kulingiza nawalala abantu we batandiringiza ayinza okumaliriza nga tati alina kyasobola kukola ki talina kyasobola kukitegeera sengejja nnyo by'owulira ku mutimbagano wano naddala nga byogera ku nkyukakyuka tokyamuka bakutte omuvubuka nga bagamba badde agenda kwokya Masiro era bamukutte n'ebibiriiti era olwamaze omukwata ne bamuteeka ku kabangali jjukira Museveni yafunira mu divide and rule ayagala gezaako kulaga baganda bakkiririza mu Bwakabaka nti NUP tekolagana na Ssaabasajja Kabaka kyayagala okulaga yensonga lwaki yasindika omuvubuka n'avuma Kabaka n'atuuka ogamba oba Museveni akutte owulira okuteekawo embeera eraga nti ffe bannankyukakyuka tulina obusungu ku Ssaabasajja Kabaka waffe ekitali kituufu okategedde kati munnaffe abadde apuliikinga bibiriiti mukwate ebibiriiti kati senga bookyezza Amasiro nga kuliko n'oli eyavuma Kabaka owulira then bakuterewo embeera nti NUP eri mu lutalo na Bwakabaka bwa Buganda ogenda kyegaana otya gw'opuliikinga ekibiriiti ye gw'ovuma Kabaka okiwulidde eyo pulojekiti yabadde nnene bannange mwebale nnyo abaagikubye mwebale nnyo kabangali ya poliisi gye yavudde nga baakakwata omuvubuka mu ddakiika 2 nga kabangali ezze emukutte emutadde muki bamututte kitegeeza be baabadde bamuleese naye senga bayokyezza Amasiro senga tuli mu defensive kubanga gwe kennyini agamba bakwate ebibiriiti ate gwe osinga okwogera ne ku nsonga za Buganda okiwulidde kitegeeza akabadi ka Museveni ka divide and rule kaba kamaze okukola ki kaba kamaze oyitamu okutudividinga ku Buganda oba okategedde mpuliriza bulungi munnankyukakyuka olunaku lwajjo baakutte bakkomuleedi baffe kumpi 100 naye Museveni eyabakutte naye akimanyi tebalina musango
era babeera ku panic buli kye bakola kibalabisa kyeyongera kuba kyayisa na kuzuukusa bannayuganda beebase naye senga balina omusango gonna gwe bateeka ku bantu abo oguli valid baba bagenze nakyo okategedde naye tebaguyina balina kuleeta bijweteke kati gwe bw'oba badde opuliikinga majambiya na biso saawa zino kuba komuledi baffe abo be bakutte ne kubako ayina akawunti eriko okupuliikinga majambiya n'embazzi then Museveni agamba bano tubanoonyerezaako baagala kutemaatema bantu olabye bw'oba omuwadde ensonga gy'asobola okwekwasa okutukolako ebikolobero naye wano ffe tumugamba we anani violent bw'aba ayina kyatukozeeko kyonna akikola ku lulwe ate era kirya ye yafiirwa kubanga tasobola siba bannayuganda bonna tasobola yensonga lwaki omukulembeze atugamba tubeere nani violent omuvubuka leero akoze statement egamba nti ebyo bye nani violent tebikola ogenda kukola ki kukwata ejjambiya ogende otema ali mu ttanka oba alina emmundu olutalo n'oluwangula oyinayo yakwata ejjambiya n'embazzi najjako gavumenti nga kati yakulembera yafuga mu byafaayo byonna nze mbuulira yonna gye wali okijje oba gye wali okirabye ne tubagamba bannaffe kino kye mupuliikinga kifu kigenda lutusulamu ogenda teeka bannaffe mu ddenja ekirungi twabikubye Museveni talina ngeri gy'asobola bitussaako ffe ffennyini twabikubye projekiti twagikoze ki naye weebeereremu gwagamba nti umala okisekka mukyamu ne Aflandani twogera amazima singa bayokyeza amasiro ago oyo omwami gwe bakwatidde ku masiro oyo ngali n'ebibiriti n'amafuta baali kitadde kwani baali kitadde kuffe olwosobola propaganda gwe babateekamu ng'olyeje n'agamba mbu enkuuka tugiwere nammwe ne mukiwagira enkuuka tugiwere baba bamaze okubaawula n'Obuganda oba n'Obwakabaka kati omujja obajja ne bookya amasiro bagamba abaana ba NPM abawulira be bookyeza amasiro be badde bagamba ebyebibiriiti kati bayokyeza amasiro era naye abatambuza oli propaganda bagambe nti nno temugenda mu nkuuka era be bawa ssente babuloga ne batambuza ekintu ekyo ne kiyingira mu bantu abaana ba NUP abo bayokya amasiro lwakuba Mukama mulungi bakutte yadde agenda okwokya amasiro tibali bagazimbako ekikomera ng'okujja ogakolako obulabe olina okubuuka ekikomera n'ogwa munda ne bamukwata Mukama mulungi okwokola ne mumala okiseka ne mwawukanya endowooza tekimufuula mulabe tekimufuula mulabe ate naye muntu asobola okukulabula nga ggwe naga nti amunaye kirondo kyotambuza si kituufu kineno kikyamu teguba musango woba nga mwenna muli ku kintu kimu kya struggle Meremenya yamanya ensobi ye yali angamba ebyebibiriti nti Good Life Aid ngamba futuso jama bibiriti bisobola otuntumula omuliro video nazijjayo yazijjayo singa yamanya ensobi ye video yali zireseeyo naye yazijjayo yamanya ensobi ye bananga omuntu okujja okukulaba naga nti komanda kineno kyotambuza si kituufu kineno kikyamu tekuba musango ze wengamba bwete tambudo obadde mulabi mulungi alikwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi wera